A very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzira budde ki video eno wegenda okubeera nga ate kutuukirako kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana. Bampita Fahad Pro UG emabega w'emizinda lubeerawo nnyo okubeera nga ate nkunoonyeza amawulire nga bwe gabeera gatambula mu ggwanga Uganda ne buli ggwanga yonna nabwe ekitobeera nga ate otwegattako officially ng'osubscribinga oleme kubeera nga ate osubwa amawulire ekikabo ekiti video always etandika na kubeera nga tuteeka ekigo like nga sharing erako abalala comment section nayo ebeera open obanga olina ka comment ko tekigenda kubeera nga ate of course okasulawo awo ne tubeera nga ate tuwuliziganya kakati tuli ku nsonga za hajjati ya zuula Haji Ali sako ne muwala waabwe amanyikiddwa nga Nisha agambibwa okubeera nga ate mbu yakwatibwa Haji Ali waliwo n'ebipya ebisobola okubeera nga ate bivayo bannaye guno gw'omusango simanyi wajja gunaggwera kubanga buli lukya tuba tuli awo leero saidi ya Haji abooluganda n'abantu be ne babeera nga ate baleeta bwino ku hajjati zuula enkeera ku makya ne hajjati zuula naye n'abeera nga ate ayongera atuwa bwino kakati tukyali bwetto tulina okubeera nga ate tumanya saidi ki entuufu gye tulina okubeera nga ate tugwako nina akatambi kensobola okubeera nga ate nkufunira era nga akatambi kano oba okawuliriza bulungi nnyo mulimu eddoboozi lya Nisha ng'agezaako okubeera nga ate yeetondera famire ya Haji Ali basobole okubeera nga ate ensonga bazikakkanya era nga asabye ne maama we ensonga zino basobole okubeera nga ate bazitwala mpolampola olw'ensonga ebyo byonna ebyamutuukako amunijjukira olunaku hajjati zuula lwe bamusanga mu kibuga eyo abantu ne bamusalako ne bagezaako okubeera nga ate bamuyisaamu empiira poliisi yasobola okubeera nga ate emutaasa munaye omwana olwalaba akatambi kano n'abaako byayogera era nga akatambi kalina tuula kalira ogenda kubeera nga ate okawulira sako n'obutambi obulala bungi nnyo ku nsonga zino ttiimu yo togivaamu oba oli ttiimu hajjati oba oli ttiimu Haji beera nga ate osigalayo mu ttiimu yo tusobole okubeera nga ate of course ensonga zino tuzetegereza mpaka wa gye zinaggwera kamaterayo ensonga zino then oluvannyuma mbaleetere amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Mami takkiriza naye mami bamututte ng'abantu balinga ng'abakuŋŋaanidde omubbi. Mami bamututte okuva ku NASA naye nga mami abantu balinga nga watwala omubbi kyokka nga byava ku mami agaana embeera gyempitamu sinungi. Kati ky'oba olaba neetondera dadi nsaba kunsonyiwa byonna ebyatuukawo nkimanyi bigenda kutuukako gy'oli naye nsaba kunsonyiwa nze nanswala abaana bandaba mbuuza mami lwaki tuva mu bino ebintu. Mami takkiriza naye mami bamututte ng'abantu balinga ng'abakuŋŋaanidde omubbi. Mami bamututte okuva ku NASA naye nga mami abantu balinga nga watwala omubbi kyokka nga byava ku mami agaana embeera gyempitamu sinungi. Kati ky'oba olaba neetondera dadi nsaba kunsonyiwa byonna ebyatuukawo nkimanyi bigenda kutuukako gy'oli naye nsaba kunsonyiwa nze nanswala abaana bandaba bubi nti nawayiriza dadi buli gyempita yonna yonna tebanjagala bampalana embeera gyempitamu sinungi nnyinza n'okunyonyola kino nze ntambula neekwese kubanga buli ampitako alabira ddala nga nze oba nasoomu. Bannanga tuyina ennaku basajja mmwe ne bakazi mmwe abawolereza abantu abatukwatira abaana bw'oba onowaabiranga bakufutyanka. Nisha aweze emyaka egigenda mu periods singa yafuna lubuto n'alusirikira n'agamba nti natyo okugamba maama olubuto nenduleka nelukola ki nelukula. Abaana baffe mubataddeko entiisa tebagenda nakuddamu tugamba bintu ng'ebyo. Alina siriimu ali lubuto bintu bibiri bya mulundi gumu n'abagambye ddanze natudde dda mu bigere bya maama Nisha tebujja kunjasamira nabituddemu dda kyova labanga omusaduka nabagamba nti ze kusala naye kirabika ntudde mu bigere bye kati. Antikaduka nsaba kwogerako ndi muzadde nina omwana oyo wabeera single mother
Esaba singa Nisha ali lubuto. Nze njagala kugenda. Nsaba njogere. Omwana omuyita otya. Jojo omuyita otya mwana taba single mother. Muli kuno mumutadde ku ekikolimo ky'obwa single mother kyokka ensobi zikolebwa mwe basajja. Zikolebwa nsaba kwogerako ngende. Single mothers. Ate ne mutandika okubanenya. Pulira nkankana n'okankana. Nze ndi single mother ndi Saudi Arabia. Naleka abaana bange bana. Omwana wange obuwala ali mu P7 DCA. Naye omwana yatugambye omusomesa amukwatirira amabeere. Tusaba mwana atule bibuuzo. Bannange tuyina ennaku basajja mmwe ne bakazi mmwe abawolereza abantu abatukwatira abaana. Tegeera. Kakati munne bw'ova n'ogenda n'owaabiranga bagamba nti oli mufere. Bw'ovaawo n'owaabiranga bakufutyanka. Naye twogera na mwana tumugamba tusaba buli yogera ate fuba okwedifendinga next week akole ebibuuzo ave ku ssomero eryo. Bannange ekintu ky'okwana okubanga yakwatiddwa n'ayogera kintu kirala. Ono omwana si yasoose Zuula si yasoose. Muleeta ensonga z'ebyapa. Abaana bennyini boogera Zuula abadde tata Zuula bakazi babaabe babadde tebalabirira baana. Zuula yabonaabona n'abaana. Muleeta ensonga z'ebyapa mu nsonga y'okukwata omwana. Bano bakulu figa aboogera babadde tebalaba mwana oli gwe bawa soda ne bamutogonyola obusolo. Oyo omwana tebamulaba omwana emyaka egyo. Lwaki mutufuula abasiru? N'agamba nti baamubbira ebyapa amaze emyaka 10 omwana tamuwa yadde n'ekikumi. Ensonga z'ebyapa zajjiddewa mu nsonga y'okukwata omwana. Omusajja oyo nannyini byapa abadde tasobola kuloopanga misango egyo lwaki agireeta kati. Ebyapa bijjiddewa ku magulu g'omwana. Lwaki mutufuula abasiru? Muddidde omusango mukufutyanka muleeta byapa musanyukira ebyapa. Ebyapa asaba byaki abaana bataalabira abaana bakuzituuka awo. Bannange Zuula mumuleke alwanirira omwana we. Nze ebyapa teginkwatako muleke Zuula alwanirira omwana we. Abasajja mutubonyaabonya ate muddire mwebakene ku baana baffe tusiike. Abasajja batubonyaabonyeza ekimala ate n'abaana baffe abakozese twogere mu tuli baffere. Okitegeera. Nze bwe kituuka ku ky'omwana bwe ndaba omuntu ng'abonyaabonya omwana sinza kusaidia bye mulabirako ddala. N'ebintu ebirabirako ddala nti abasajja bakabasanya baana. Omwana afunye chance ayogedde nga mulyoka mugamba omwana alimba maama ayagala byanfuna biki ku mwana we. Ayagala byanfuna waye ng'ayagala guli omwana we mu butuufu obwekanya bw'omwana we. Ne butuufu tudde mu buntu Uganda bwe tulaga. Lwaki muteekawo embeera ezo nga omuntu avuddeyo n'ayogera amazima? N'olaba oli ng'ayimirira ng'ekimuleekanya nga naye ali mu bufumbo nga bwakusatu naye ng'akuba Zuula mu basingo mu maaga tebategeera. Omwana yamunnyonnyodde n'amugamba yakamukozesa enfunda eziwerako ezisuuka mu 4. Owulira neera biremeddeko omukazi wuyo omukini yabbaani ne bwe yandikira ebyapa olitamwinamu baana. Omuntu atera okuloopa ku poliisi kubanga omusango bagenda kugufutya nkambu ebyapa. Ensonga enkulu ya mwana si byapa si kinaye mwana. Wakati Bannange nsaba kubaako kyenjagala kubanza ndi victim emirundi muleke nsooke mbabuulire abantu ekintu ekyebeera bikekirifumu Haji aliyo nga suspect. Omwana yagamba taata we yabadde amukozesa kati mwali mwagala bakime bba wange nti yabadde amukozesa nga omwana ayogedde ekitawo yabadde amukozesa mbali mwagala bana wange. Kitegeeza oli suspect gwe tulinawo deni kabanoonya amazima. Ate na kino nze nawulidde nina life gye nawulidde Lwamanga ayogera mbu obusiraamu bugamba mbu omusimanyi myaka 10 nene omwana aba alidde kufumbirwa. Kituufu omwana 14 asobola okufumbirwa kituufu mu busiraamu nkikiriza naye ate si taata we oli aba taata we. Ate ebyo tebikola Uganda. Yes, okusaba kulagira mwana kasaza omukono mabega afumbirwe. N'ate si ku kitaawo si ku mwana we muweza aja. Bannange ndi suspect ndi ebiri mu ekyo ekizibu kyekimu kyambako nga ndi muto ate era ne taata w'abaana bange n'akikolako. Obadde okimanyi Monica? Era kati ndi single mother naye ekitegeeza ne taata w'abaana bange. Ne bwe mba afunye omusajja omupya n'anzaalamu oyo omusajja aba afuuse taata waabwe bonna. Abataata we. Yonse ku bbeere lye limu yeebaka ne maama waabwe kitegeeza abaana ba Uganda. Kye mwagala okuŋŋamba nti bwe nfumbirwa n'abaana omusajja gwe mba nsanza omutabani we akkirizibwa okujja okuwasa muwala wange kye mwagala okuŋŋamba nti kati bye twatandise. Ti muwala wange bw'akula asobola okufumbirwa omusajja gwe neegatta naye. Mbolo kubaba n'abusiramu tekiriyo ekyo n'omudini tekiriyo omwana w'omukazi oba omuzira tekiriyo ekika kyanjawulo tebiriimu just musembeza buseegu mbasaba nze omuntu yakulabaka ku mwana owange
Omwana w'omukazi mu busiramu tekiriyo tosobola muwasa. Omwana w'omukazi tekiriyo mu busiramu tekisoboka. Tulina abasajja baffe nga batwagadde n'abaana. Bannange tulina abasajja nga batwagadde n'abaana. Ekyokubanga tetugenda abasajja abalungi gye bali. Tetugenda kunalayo kiroko olw'okubamba obusimanyi abasajja bagenda bajja tuwasa mbabuulira. Mwogera amazima abasajja bajja tuwasa. Buli musajja amanyi bw'abeera n'omukazi gw'ali naye. Buli musajja abeera ne single mother buli omu amanyi kyayitamu naye. Abasajja bazze ne babeera n'abaana. Omusajja bamusuulira abaana nga basatu. N'awasi omukazi n'abalabirira ne basoma ne bamala. So tokwata ebyono haji n'obiteeka ku mukazi omulala ebyomu bwatyo bwali. Temujja kutufutyanka. Ekikazi ekikulu tabaddewo ku kooti kyasama imagine ali myaka 5 mu. Muba single mother ku myaka egyo tamanyi single mother wekitegeeza. Ku myaka egyo atatulabula kutuuka awaza fe abayagala. Ye mu baana balina temuli single mother ababe bonna bafumbirwa bulungi. Naye weekanga ngayinza Yaba naye kambuze fika abana balina ba musajja omwo buli mwana gwalina ne taata buli mwana gwalina ne taata bannangeze babu Uganda gye tutaganze simanyiyo waba Museveni atuyambe bana abantu batuleeta bana abamala baba bakulira ku street oba wa bikazi byasama naye waliwo ensonga nga newankubadde mwafunyeyo kasente nga bwe mpulira naye bannange nedda tulina okwogera ku baana batuukako abaana bagenda tandika okusirikira ddala ng'agamba owaayi abakazi babisiriikirira ne bagamba sagala amaka gange gafe n'asirika naye hajjat naye gabe baali bamugamba otta amaka simanye ebitiibwa eddiini biki abasajja abalungi gye bali ne basingo mother abalungi gye bali tugale ne basingo mother waliwo wana abakazi abakuzizza abaana b'abasajja be babasanga nabo bulungi nnyo hajjat naye single mother alinga hajjat ate abasajja abanaku be basingayo okukomerera basingo mother tali musajja mugaga gwe nalabye akomerera basingo antikaduuka wano wabaddewo omukyala bambi abadde agamba nti ye baamukwata ate n'afumbira omusajja naye n'akwata omwana we naye avuddeko oddamu aweereza request ddamu abaddewo wano wansi bambi akomewo atubuulira eyo story waliwo n'oli abadde n'omwana ku ssomero gwe bakwatirira singa amulabirira singa batwala ensonga ku gundi bwe bito bitandika mpola mpola Monica komawo alinda bibuuzo bigwe akwatibwe alinda bibuuzo bimale okuggwa omusomesa akwatibwe nawano basobola omukwata ne bamanya nti oyo kasasira avudde mu baana abasomesa bakolera Monica weereza request Monica bange tulabye si mu mutima mubi si mu njogera mbi naye ate tuleme kukibuusa maaso nze nkugambye abantu bali mu kugamba abo basingo mother babi batandisa okutiisa abasajja bafa okutuwaza bagala abasajja batugobya abaana bakutyanka ebigambo byabwe batwagala bajja kusigala nga anti kaduuka ekyo nedda ekyo tekisoboka bajja twagala abasajja mukwata abakazi bagambe batwala abaana baabwe ewaabwe mukimanyi abasajja basingo mother abani abatufuula basingo mother si basajja bennyini be batufuula basingo mother bwe siba nti leero kyakuwasa atazaalangako na kyakufumbirwa tazaalangako kitegeeza batazaalangako nabatazaalangako bagenda kwewasa wamwe bali ali bakomera singo mother sinasirani buli singo mother afe buli singo mother asirane nga tuli omukyala wuuyo tunaye bamuyita supaani atubuulire bambi wuuyo akomyewo waggulu anti kadooka bannange mugyebaleko bamikwano nze ninawe neekwese kuba abagenyi weebali naye nina ekizibu ekyo kintuuseeko nnyo mu bulamu bwange ate kinnuma kale nali muto nalina emyaka 8 nga ndi wa ssenga wange babaako gye bangaba bantwale bampeerere n'omusajja gwe bampa yali musajja mukulu ng'alina essomero eyo ematugga essemuto yalina emyaka nga 62 naye omusajja oyo nali nva ku ssomero nga abesemba bulembizi yaabwe n'atuma osima lumonde omusajja oyo
yagezaako okwagala okunkwata n'enziruka n'enzira ematuge wa ssenga ne mugamba ssenga muzeeyi abadde ayagala kunkwata abadde ajjeemu n'empale nga nkutte emabega ssenga wange yaŋŋamba kendi kiwulira ndikunya kaamulali emimu egyo tokyogerangako ewantu ewalala wonna n'ensirika kati ate waliwo neyiba era ewa ssenga wennyini bamuyita taata Shadi ya musajja oyo yali mukulu yansangulako no nekuminyira ye yanneekakabako naye olwokuba nti ssenga yansuubiza mu luli okunkuba n'okunkunya emimwa nasirika saamugamba ekintu ekyo kyantukako emirundi ebiri ekyavaamu n'enziruka ewaka kubanga baali bantulugunya nga sisobola kwogera n'embula era nafumbirwa nina emyaka 14 era nenzaala abaana bange 3 naye ne taata w'abaana bange we najja e Saudi nasanga empapula za defilement 3 nga naye ziraga nti bamukwata sente zange z'ensindika ziyamba abaana ne zimujja mu kkomera ne bamuta era namuta buti netandika obulamu n'abaana bange taata w'abaana abo nga abaana badifairinga babe oba from somewhere else nedda kati nga bw'onoolaba nti nno ndi ku kyeya abaana baali bato nga tomu mulwadde kati nga baleetawo obukozi bumuyambeko mikwano gyange kati obwo obukozi mbunga abukwata myaka 15-14 naye ekyasinga okunnuma era ekinnuma nasanga empapula za defilement ezo nga ziriko Police of Uganda defilement naye ng'ataayaaya empapula 4 ekitegeeza ekituufu kiri nti mu Uganda nkugambye nzirina defilement naye ng'ataayaaya ono teyategeera nze saabitegeera nze nadde e Uganda nga tewali wadde 10 mbuuza ssente ziriwa nga abasiteegi ya boda banyumiza nti omusajja bamukwata emirundi 2 era essente zaggwanga kumujja mu kkomera jjukiramu nali sirina ssimu nga bampaako buwi lwa 5 tolina wona obimanya bitambula era namutwala mu mbuga poliisi n'etanyamba n'enkwata abaana bange n'ensikamu mu maaso kati ndi single mother wadde peni tagimanyi weegula oyo ng'avaayo nga naye agamba nti abaana babatusibako obugulu babampe nga bamusiba ono yavayo ng'agamba bampe abaana bange kati naye era naye yagenda ewa mukwano gwange gye nali naleka abaana kuliko omwana omuwala n'agamba abaana abaagala era ayagala abaana n'enteesa n'essomero n'endi bagamba kati oli kakwataganye n'omusajja munyambe muntwalire abaana temubamuwa kuba omusajja asobola okukola defilement ku myaka 15-14 ono omwana owange ow'emyaka 12 gwatasobola kikola asobola bulungi nnyo ate ekintu kino nze kyekisinze n'ebintu ng'abulya n'abaana balaba musirikirire mbagambe muleke musirikirireko mbagambe yakamaka mungu omukyala nze ng'ababuulirira n'abagamba obudde bwe mumala mubulira abasajja ku bakazi abakulu bwe beebakana olwaki temufuna abasajja beetaaga kufukamira ku mavivi kati kusabira naye bino byambeerako nti simanya musajja wange yeebaka ne kaduuka towonye buwonyi yeebaka ne kaduuka nga weesiimye nno omuntu gwe yeebakako mukazi mukulu muntu mukulu naye gwamanya okufulira ne bukya ku makya ne bagamba nti bawa alina omwana omuto gwakutte bamukutte lubona oli kinnyonnyola naye bwawulira nti bawa alina omusajja kulimba ekyo kye nabagamba nti nze mukama yansaasira sirina bbuba litambulira ku musajja kubanga bw'aba agenze anti kaduuka nina omukyala awa obujulizi ku taata w'abaana bange nti yamukwata n'omuwala we ng'amwebaseeko nemukwata lubona mu mmotoka ng'alina omukazi gwe yeeberese sisaana nakwata ka vidiyo oba nakuleekaana naye gw'omanyi omusajja okuwulira nti alina omwana w'emyaka 12 gyakuluusanyiza oba kyekitegeeza bantu mmwe musabire ku basajja bammwe otherwise nze anti kaduuka nina omukyala ne kati akolima agamba nti taata w'abaana bange agenda kugwa n'eddwalo ng'akwata bwana buto yamukwata ne muwala we ne mubuuza omukyala lwaki tewagenda ku poliisi oyo yangamba nali sirina busobozi poliisi yansaba ssente ebyo ebintu bannange gyebiri owulira omusajja n'atugamba nga tunyumya n'abazimbi bange owulira omuzimbi omu natulina ku byakukwata baana jjukira ennaku zino madde nagaana obyogerako omusajja n'agamba nti obwo obwana obuto bwe buba buwooma namugobeddewo ate namuddewo ku intaneti yansaba buli wano ku intaneti ngava musajja yaŋŋambye muzimbi yaŋŋambye obwo obwana obuto tebuba na ndwadde ate bwe buba buwooma namugambye neŋŋamba tagenda kukolera tasobola kukola ku mulimu gwange bagenda okuwulira nze kennyini ensi ejeka bwe yakoowa
bagenda okulya ati omusajja akolera ku kampani y'akaduuka bamukwatidde Desemba bulenga ali ku mwana omutaamu ebereka omukozi we yasooka mwana musasudde ssente ze ne mugamba amayinja oyinza okudda mukazi watalabe babikuteekamu nalo birimu tobiri ati kaduuka babeyambuliramu ekyekisooka ekyokubiri baba babonona bwonoonyi kati gwe oba olaba mubutuufu omwana tazalangako alina buwomi ki buli luddawo anti kaduuka waliwo nga nawe kenyini otandise okuwomerwa sekisi ng'osuusa 25 kati wano ati kaduukaekyamazima fena tugenza okutegera byebintu okubiwoma nga tumaze kukula eno nga tugende gye tuli olaba amazzi gatiirika bubi nnyo ng'olaba amazzi gakutiirika bubi nnyo oba ndi mukalukumbe zinafumbira lwa 17 naye nali simanyi sekisi kyeki ng'oteekawo obuteesi wallahi sekisi anyumidde ku myaka 32 wempulidde omusajja kyekimufiiringa nemufumbira buli lunaku njagala kumpaako mwanange waliwo n'ensonga endala eriwo omwana atazalangako tawomba naye mwenyini aba tawoomerwa baba bonona bomunyi anti kaduuka waliwo n'ensonga endala eriwo waliwo keesi eri ku poliisi poliisi eri ku Ntebe Road omusomesa omwana yavayo n'ayogera omusomesa abadde akwatanga n'ayambulanga omwana bw'amala okwambula omwana omusomesa ne masturbatinga bwe masturbatinga n'ayita omwana oyo n'amugamba jangu onkwatire okole ne pro job onnuune guli ku Ntebe Road omusango ogwo naye abasajja Katonda abasaasire bwe mulabanga abakazi saawa zino bakaabira abaana nga mwe muliganga abagamba nti abaana be tukaabira si mwe mubazaala ensonga eno tetwandifudde na ku bya haji na byapa tuli mu kwogera ku nsonga z'abaana abalenzi babasiyaga abaana abawala babasiyaga bannange balooya abali mu musango guno omwana w'omu omusajja amutadde ekintu ekyo mu kamwa basajja muli babi none basajja muli babi omwana atayagalidde omwana tamwinako wadde fiiringi anti kaduuka musango guno omulaba ngubagamba guliko obujulizi twagenda ku poliisi olw'okuba essomero eyo lireka likola emisango mingi nnyo poliisi n'agamba ono amanyi essomero lyaloopa kaakati ne tutwala omwana ne bamukebera omwana nga tebamupenetratinganga omwana alina emyaka 14 naye njagala okubagamba bakyala bannange ekintu ekiri mu nsi muno kabasanya abaana e Uganda kiyitiridde era buli mukyala azuukuke buli mukyala alaba omwana we kuba omwana ono banaye musake mumpulirizeeko abaana bano nga tebannaba kutuuka mweno embeera bakomunikatinga lwakuba abazadde tetumanya nti kawuce yaffe yatukuza nti omwana tolina kwogera njogera nawe omuntu omukulu oyogera ono ye mwana eyayagalaga yeegezaamu okukola suicide emirundi 2 ye mwana eyeesala omwana twamaze mupangisiza ba therapist from US okusobola okufuna eyo ensonga nti omwana omusomesa abadde amukola ekyo omusomesa alhamdulillah ali mu ku poliisi naye natunuulidde omukyala munnaffe nga ye headmistress ng'ayimiridde akuba omwana w'emyaka 14 bannange buli gwe bali balwepinzeeko mumanyi ekitegeeza okuvaayo okwogera ekintu ekyo tuli mu myaka 4 osobodde okyogerako nti batulwepinga twete tusobola kubyogerako naye bateyogera abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo
mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.